Lungi nga bugamba ntumiza olwombo ku modis wano n'oluweereza kati abaana bamami atuweereza munnange kakati gulowooza obusi yotebadde domestic violence obwo butemu bwennyini omuntu apulaninga noteekamu ne ku ssente kati gwerowoozaamu omuntu n'akeera ku makya n'agamba naye abaana abo banyuma okuwa obutwa anti ne bw'oba oli muyiga otya nga wayiga jjo okuvuga emmotoka osobola okugenda nga bagambye nti hamsa ahead noveero n'oyongeza bwongeza okubehambo n'otuuka okutomera emmotoka n'eyingira ginnaayo y'omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazza okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange Nzanate ali ku mukutu gagadde ogwa Focus TV wamu ne Kojja Kagato exclusive olunaku lwaleero Kojja ekyenjawulo tusinzidde ku restaurant gagadde waguuga kuzi emu ku restaurants ezisinga okufumba ebintu ebyokulya ebirungi ku luguudo olumanyiddwa nga Bombo Road teri nno wala mwattu ova buvi wano okwata Bombo Road bw'otuuka ku ssomero erimanyiddwa nga Makerere Yero opposite awo gye mwayitanga paaki ba washing bay ya Nabbanja awo restaurant eno weeri bagiyita Modis restaurant ojja kuba ng'olya ng'onywa nga obeera refreshed oba orefreshinga yourself mu restaurant emanyiddwa nga Modis restaurant on Bombo Road walingawo oluli washing bay gwe vuga twala Bombo Road bw'otuuka okusomero lya Makerere eyo ojja kubanga restaurant eyo gisangawo ojja kukakasa oyagala kulya mmere ya kikaaki oyagala snacks oyagala fast food oba oyagala local food bw'onaatuuka wali oliofa abaagala oluwombo oba ojje ku mutwe kuzza ku kibegabega buli kyoyagala ekyo kwegamba bugambe nti nja kulya kino nga kikutukako mu budde mu mpooma esinga okuba ennungi so nga ate service yennyini eri marvelous kyetugamba nti bw'oyingirawo hospitality kyekikulu koja wembanga katugeze nze ndi nga Wandegeya saagala kujja ku kifo kino ewa Modis restaurant baali ate aba Modis restaurant baali batandika business eno basooka kulowooza ku kya service etya nti bona ngamba nti ndi mu kikoni nga tuwa omwana wa boda ndigitwale mu kikoni kano wano tugambye nti delivery bw'ogamba nti anza nti ate mbadde ndi mu kifumbira netaga ku luwombo naye njagala luwombo naye lutuuke nga lwokya bajja kubanga bagireeta budde with no time to be wasted abakutuuseeko positive oyinza n'okubagamba nti nze ndi wano mu mmotoka wenyimiridde ku kkubo saagala kukyama kuva kwali olinnyako wali wabbali mu katono nnyo nga bakuweereza mmere kyenjagadde ku kifo tekiriiko bino bye tugenda mu restaurant n'olya emmere nga weeraliikira n'emmotoka wawoogirese nedda naawe bennyininyini abaali emmere mu kifo kino mu Modis restaurant ojja kubanga emmotoka yo otuula ogirabako wali parking engazi the parking is humble and safe I know so banoonyeeko oba ku namba esimu producer agenda zitulayo ku enamba z'essimu zezo zigenda okuba nga ziyita ku screen oleme kwetawanya ne boona olina kyoyagala okwebuuza ojja kubanga ate ogenda bugenzi mu comment section buli tunabanga tutandika program eno tujja kubanga nga tumala kubaddiramu nga kubabuulira biki ebibadde mu comment section zammwe kale bingi ebitambula mu ggwanga lyattu Uganda era nagamba nti wefunako Jono banjagala nnyo tuyiseemuko lukwakwayo kojja ensonga enkulu ennyo ey'omukyala eyasse kakiyite kutemula abaana 5 abamujjawe
kati ate oyo kyamuyita mukyala mutemu awo gamba nti yensonga yakali butemu ensonga yakali butemu omutujju awo yotaba mutujju ate anti nze ndimuggwanga olulimi lwe twogera lwange nze maama wange muganda ne taata wange muganda ne jjajja bange bonna baganda omutujju ye muntu omusi w'ebisolo nga ensolo bwe ziba anirule bayita omutujju poocha yese bukitegeeza ono kanywa musaayi oyo kati omuyita kanywa musaayi lumala bantu oba nomugamba omuwa butwa omuwa butwa kati yadidde abaana bamujjawe yabaweereze nga wona okwata oluwombo noga wa boda lutwalire wagundi olumpeere kojja kagatto kojja kagatto bw'aba muyanja naye olw'okuba tayagala bamutwalako naye kameeme naye okakana abaana bataano abaana bataano ne bazikirira abaana bano kigambibwa nti bulijjo balinamuko okusuka omuguwa ne mujjawe kokola biki era bwebimanya ebyabakyala so poliisi omulimu yawukoze era omukyalo oyo mukwate wetwogerera naye kojja ekireese lwaki ensonga eno ngireese kutunuulira ebikolwa bino bwe biti era abantu ababikola biki kikiwibwa kibeera ki obusungu bw'okubeera nti mwafunye obutakkanya omusajja is this the solution ne mujjawo oba and what should be done okulaba nga twewala ebintu bwe biti okusooka nja kusooka kusaasira maama w'abaana abo akusooka omusaasira nsaasire ntaata w'abaana abo saasire ab'eŋŋanda n'emikwano gy'abaana abo olwokuba nti abaana bafudde mu nfa ey'ekifa mukokko nsaasire n'abo bonna ababadde bamanyi abaana abo bafudde nvumirire ne sekuvumirira omuntu yenna alina omutima oba ekirowoozo ekiwa omuntu obutwa olw'okuba ng'anyiize ne mukadde we ekiwa omwana obutwa olw'okuba ng'ayombye ne mukadde we ekikuba omwana kuba ye yayombye ne mukadde we ekivuula oba okulengeza omuntu yenna kubanga wayombye ne mukadde we oba olina obutakkanya ne mukadde we nazzi kuno nga bw'obeera olina oluyombo ne mukwano gwo oba n'omuntu yenna mufuba nnyo okulaba ng'abaana tebamanya nti mulina obutakkanya era emirundi egisinga obungi abantu bangi bagendanga nga bwe basanga abaana nga tebakkanya na bakadde baabwe ng'ate baagala nnyo abaana abo okusobola okuzibiikiriza kiri ekyokugamba nti affe tubalaba ne mukubo ne bwasanga abaana be tabakola abasojja oba abalirika migoba nte sinakindi okubayisaako ow'embuya naye ennaku zino abantu abasinga obungi balowooza nti singa obeera nga tokolagana na Ssematimba n'abaana ba Ssematimba bw'obasanga bayise nga buwandiisiza Ssematimba oba Ssematimba bw'akulemerera okukola ky'oyagala nti okikola baana baganda be maama we oba mukyala we ekyo si bwe kyandibadde omuntu ategeera yenna bw'ofuna obutakkaanya n'omuntu ng'oyo gwe kyokola wandibadde ate obeera mukwano nnyo gw'abantu abamutuukirira agenda okubabuulira nti sikolagana na gundi nga bamugaanira nti nedda olimba oli nga twogera naye tekisoboka omusajja ajja n'atubuuza duli twali wano n'agamba nti banna bomba mugula ebintu abaana ba gundi mubagulireyo omuntu gw'ataagala bwe tolaba kakati nga nakuwa ekyokulabirako bwe baali nga abantu boogedde ebigambo nga bakyayogera ku Kafeero ne mbagamba nti Kafeero mwe mugamba nti yali tebakolagana n'abisirikibwa tebaagalana naye ate olaba bisirikibwa kye yali ng'akola webagambira ebyo byonna byaliwo nga yaleeta ddiiro eza bizinensi yasayininga bizinensi za Kafeero mwafuna ssente yayiyiza Kafeero kikyanafunamu ssente kati bagenda okuleeta ekiboozeboozi kyabwe ekyo omumaneja yagenda okukireeta nga tekikaalinga enewoota nga n'ebyapa byebaali batamanyi yabireeta nabibalaga nti bino ssente zino ziri bweziti ne bweziti amako gavuddemu abaana abo obalese
naye ate okubeera ng'osika omuguwa okubeera n'abaana bano b'omusajja gw'osanze nabo abaana kati anti obubira bwe buzibu bwe madde nkyayogerako tulina ensobi ezikolebwa naddala abantu ab'omu Afirika abafirika abakazi abaddugavu balina endowooza ey'ekisiru njagiyita ya kisiru wadde nga badde sitepa kukyogera okubeera nga balowooza nti singa oba oyagala omusajja oba n'ovaawo nti ate olina kulaba nti abaana bewasangawo obacunya obayigganya obajonyesa omusajja lwajja okwagala ekyo kugamba newunya omuntu bwoba otegeera omukazi ono akijjanya bulungi omwana omukazi ono amanyi okumbonyaabonyeza abaana bange olwo omusajja akwagala ennyo teriiyo kati nkigamba abakyala bonna gye muli yonna teriiyo musajja teriiyo mwami teriiyo muzadde nga musajja asobola kwagala kusanyukira oba kwaniriza kikolwa kityoboola kivoola kirengeza oba kibonyaabonya baana be wadde maama waabwe taliiwo ne bw'abanga akugambye nti abaana abo bwe baba bakutawanya bakube tokikola aba akulimba aba tagamba ate naawe okuba nti abamanyi bagamba atamanyi kukiinibwa bamuyita okulyanga naye asembera bwakugambanga nti bakube ngaomugamba nti okukuba tekugunjula abaana tubagambeko bugambi kubanga era ne bw'aba akuze tebagamba nti teyakubwako bagamba nti teyagambwako kitegeeza okugambako okukola kyekisinga obukulu okuba nti omwana adda mu kkuba ettuufu omwana tawaganyala tafuuka mawale n'olwekyo fuba nnyo bw'oba owulira ng'oyagala nnyo omusajja ono ng'omwagala nnyo totawaana kumukolera ddagala omusajja oyo totawaana kumuyiyiza byakulya omusajja oyo totawaana kubeera nga buli kaseera omuwoleza kino omuyonja omubeerako nti kati oyagala ki omukubira amasimu ag'oluvulujuliro oba oyagala omusajja oyo akakase nti akwagala omusajja oyo akakase nti ate omwagala gwe labirira abaana abo beera n'abaana be mwagalira abaana abaana abo bw'oli baagala baabaana be bagenda ngaokuwaana ewaani ewataata bagambe taata waabwe abeere nga talinaawo mwaganya gwafisaawo okuteekamu mukazi mulala nga gwayagala abaana be wooli abaana gwe bawuliriramu naye abaana singa balitandikawo gamba maama lirali bw'otabaawo ng'agira bwati bw'alabwanga onaatera okudda ng'alyoka buli mwamu wangu girasi gwenanka ne keeki gwe bwojja osanga balya keeki nolowooza nti mukazi ayagala abaana bange soka kola tabaagala omusajja yera gye bufana gye bugenda obukyayi bwafuna mu mutima gwe n'okukyawa abaana bazaala abufuna kuva ku mukyalo oyo gwaba aleese n'asangawo abaana be n'abayisa bubi gwe n'olowooza nti owuwa mwagala owuwa batamwagala wabula akikola kuba gw'oliwo yefuula ayagala owuwo kuba bw'anaakulaga naye tamwagala asaawe ate gwojja kubonyaabonya ababe ennyo okusinga bubabonyaabonya nammwe abakyala mpozi kyenamba muleme kulowooza nti mmwe baggalanda b'amaka temuba mugenzi okufumbirwamu era tofunanga olunaku lwonna lulowooza nti maama w'omukyalo oyo maama w'abaana abo alina olutalo naawe kati ate oba yavaawo gw'oliwo ate lwaki gwe obonyaabonya abaana be beyalekawo buno bw'osanzeyo omukazi bw'aba yakuwa omwaganya n'avaawo kitegeeza nti yakuwa n'ekitiibwa kuba tayinza nakukuba simu nga oli ne balo tagikuba kwogera nabba kumanya bikwata ku baana tayinza kujja kulingiza nti ndi wali ku neighborhood nti mpita abaana mujje mundabeko nti mujje mulabe bannange ndi wano maama wamwe abakola bino nedda omukyalo oyo okumanya okuwa ekitiibwa takukubira simu nti akuvume kyokka enamba yo agirina era bw'ayagala ogifuna asobola ogifuna bw'ayagala ogimanya asobola ogimanya naawe we muli weyava amanyiiwo kitegeeza asobola okwakisesingawo obudde bwonna ate era nga yayagadde akozesa obuyinza bwe nga ye mukyala namba emu najja awakaawe n'agamba nti nze nno nkomyewo mu baana bange tolina kyoyinza kukola kojja mu comment section era mwabadde oli agamba lwaki oba onooba n'olekera omusajja abaana bo ng'alinga anenyono maama eyaleka abaana bano yabadde mu comment section yabadde mulamu oba nga mulwadde anti simanyi tuyinza okuba nga tugenda okunenya ate naffe mulwadde ng'ate ye yennyini ye mulwadde
yandibadde anenyezebwa omukyalo ne yalekawo abaana be mumaka omukyala alese abaana kyanobe nabo nedda bwoba bwoba odda wammwe kati abaana oba obatwalawo omanyi kino byetagamu nga otegeera nnyo common sense oteeka okuba nga otegeera nnyo omukazi bw'abaana obanga ava gye yafumbirwa abaddawa mulimu abagamba nze sireka mwana wange mukwano ekintu kiri kimu kyembuuzizza omukyala bw'abaanoba ng'ava we yafumbirwa abeera alagawa ewa omusajja omulala kitegeeza bw'aba agenda wa musajja mulala ate lwaki abaana abatwalira omusajja omulala n'atabalekera taata waawe yakibuuzizza nakyakirowoozeeko ekyokubiri kisoboka okuba nga omukyala wangonobera ngadda waabwe lwaki ate abaana naye abajja ewaabwe ate agende nabo gye bazaala maama abaleke ewaabwe nabo oba nabo buli bafuna ebizibu badda waabwe buli mbuzi ku nkondo yaayo kati omukyala yenna teriiyo abona gwe babonyaabonya nga bamugamba nti ebyana byo nedda babonyaabonya ye ebinyiga biba ku ye abaana ebyabwe babifuna byebaagala okubeera nabyo mu maka mwe bali abaana baba babifuna naye ngaomukyala obufumbo embeera gy'alina okubeeramu gy'ataliimu kyekimunobya nolwekyo taliiyo mukazi ayinza kwagala kuleka abaana be mabega naye embeera gy'aba alimu yemuwaliriza okuba nti abaana basigale domestic violence zino ezireetedde n'abantu okuluzinga obulamu bwabwe okubugulamu obulamu bwabwe ziyinza kendeezebwa zitya kiki ekitaaterera kyetwasobya abantu abaleese kubeera nga embeera zino ziri bwe ziti naye nze sirowooza nti eyo domestic violence kuba domestic violence etera kubeera wano omukyala n'omwami banyiigaganye nga bakyojjana buli kaseera omukyala n'abaana bayombagana omukyala n'akuba abaana n'akola ki naye bwe buyingiramu oli ne yeetegeka n'agenda obutwa yabutadde muki mu mmere ki yakutte yaweereza oluwombo oluwombo lulungi nga bugamba ntumiza oluwombo ku modis wano n'oluweereza kati ba abaana bamami atuweereza munnange kakati gwe lowoozaamu eyo teba domestic violence obwo butemu bwennyini omuntu apulaninga noteekamu ne ku ssente kati gwe lowoozaamu omuntu n'akeera ku makya nagamba naye abaana abo banyuma okuwa obutwa ng'ali wali maama waabwe oyo yankola ekintu naye nja kuwa abaana be obutwa ate kino kinyuma okuwa obutwa kirabika kinyuma nnyo okuwa obutwa nga okiwadde maama waabwe yankolako emikolo naye abaana bano kekiruyi kyonna nkimalire ku baana be simanyi oba yabadde alinawo ababe naye kyetutategedde naye nduza tiyandibuweereza nga mulimu ababe nedda awaka ye si waabeera awaka ye talinawo baana katalinamu oluwombo yaluweerezaawa waka abaana abadde abeera nabaawa waka nga bona ogamba nti oli ku mulimu akati n'opulaninga kino nandibadde mukiweera ku kifi kya nkoko kyokye naye oba mu ice cream naye ndowooza nja kugula nkigulire gundi zemido byagala nnyo ne keeke byagala nnyo keeke babi mu keeki naye kiyinza okugira naye ndowooza kimpadde pulani kangula oluwombo yaluweereza oluwombo lubanyi ebintu bingi nnyo bijja kugendawo nga tubibuuzaako oluwombo olumu kuluweereza n'aluwa wa booda ntwalire oluwombo wa booda akyali innocent ayinza okuba innocent naye ajja tuyambako mu kunoonyereza oluwombo balumuweereddewa awo kakati atubuulire oba ye yagenze n'alugula gye yaluguze owa booda nga bamutumye lutume gende wagundi ogulireyo oluwombo n'amala oduleetawo oba maama yalumukwasizza nakyo kikulu ekirala tujja kumanya oba maama alina wooteeri oba akola mu ofiisi oba akola mulimu ki bwe tunaba tukitegedde then nakyo tujja kuba nga twebuuza obudde bwe yatutte n'okugulu ng'asiba empombo ne baakola nabo tubakwata bonna tujja bakwata batubuulire bwe muba musiba empombo muzisiba bammeka oluwombo ani azisiba era bwe yazisaaniise yalusaaniikiddewa tekwabaddeko z'abalala ayinza okuba nga ye bamupangisa okuwa abantu obutwa nga mulimu gwe nze
nzita bantu na butwa mu mpombo gwe mulimu gwe banga bamupangisa gaina butwa restaurant alina butwa business solution yegwe boyagala okuwa obutwa ng'ogenda bugenzi w'oyo omukyala ng'akubuuza nti tubuteeke mu ki naye bw'oluwombo bukola nnyo kati yoyo omukyala kakati bwe kiggwa tutandika okulaba nti obudde bwe yamala n'agenda n'agula olulagala kyokka yanyiiga luli n'omukyala azaala abaana akyalina obusungu n'agenda n'agula olulagala n'agenda anoonya wali obutwa n'abutereka mu gy'abuterese n'agenda n'agula enkoko seggwanga obutwa bulina obusungu akyabuterese ayagala kukutta baana ba mukazi oli bwamala n'ayita omusazi w'enkoko tabeeraawo n'amunoonya asala enkoko anoonya n'agikolekera ne bagikalirira amwana ojja kuntaasa munnange nti neerabidde oggula olulagala olw'oluwombo n'alutuma omuntu nsalirasaliramu obufi bungi bungi nsalasala kuba lw'abaana n'agenda n'aweza ebifi bali 7 n'ateekamu ebifi n'ateekamu extra kye banaalwanira nga bisigadde okuba bali 7 kati bwe bagira ne bafumba nejja n'akubira owa boodo akyaliko obusungu okumanya nga yeetegekedde obutemu obusungu bukyamulinnye oyo ye mukyala mujja wa maama w'abaana bo ebyo anyiigidde ebbanga lyonna aguze enkoko aguze oluwombo aguze ebikyabe asiise ateresa akatwake aguze olulagala akaliridde enkoko amaze n'oluwombo alukaliddeko asazeesaze ebifi asiise asibye asaaniise akyanyiigidde baana ba mujja we bwamaliriza n'akuba essimu nti gundi jangu oliwo wa booda obusungu bukyamutisse naye ng'ebyagamba mbu yanyiiga mu February yanyiiga oyo nno mukazi naye alina omusajja gwasula naye mu nju naye yanyiiga era akoze kino omusajja mwagala ennyo era byonna byategeka aluka lugendo omusajja kumwagala kumufiirako nti konamuttira abaana be 7 ojja kuba ajja kwagala ayitewo laavu gyabadde ateeka ku baana bali addemu azaale muggwe nga babo nga buli ayagala omuzaalamu amanya bajja muttira ababe bwe kibanga up to now omukazi oyo tannakwatibwa yakwatiddwa manyi poliisi yawano nze njeewuunya esobola okugamba mbu bakyabuuliriza ku bintu kulayini eyo engeri gyakozemu ebintu bakyanoonyereza gye yalusemu ng'era bakyabuuliriza ng'obuuliriza ki bazuule ekikwekweto bwe kyabadde bakibaddemu ono ye basooke obwongo bwe bwabadde bukola bulungi mpozi nsaba poliisi ebintu ebimu erenga bisaagiramu wabwena poliisi yannema bwetuuka ku muntu assa abantu abangi etandika okubalatira mu musango ogwo neiboogera ebintu ebyekito n'ogamba nti bano boogera ki buli mwogezi najja ayogerera poliisi nanga ayogerako nga abantu babaana bafudde nga kati abwolaba bafudde 7 oli ayogera abalaata amanyi ono ayinza okuba nga yabadde omutwe mukyamu negugula enkoko n'ogula biki n'ogula biki n'ofuna n'okupangisa wa booda laki nga n'ababooda babapangisa nabo bagendewo omutwe yatabuse omutwe yabatuma babyogera olw'okuba nga ono abaakoze ekintu ekyo abeerako abantu abanene abalina obuyinza nga basobola okumwogera so ne bateekawo ki njogera bwetyo ekyo tekikola era tusaba busabi bakama baffe ensonga eyo bagitunulemu muba nga mutuuse ku mbeera nga ey'abaana abafiiridde abafudde mu kikungo nga bafudde lumu bwe batyo tuleme kuzannyira nnyo nakubalaatira mu kufa kw'abaana abo nakwewanisa awamu n'okuba ndi musiikuula emitima gy'abantu ababeera bakuumye obuntu mulamu biro egimu enjogera y'abanaffe aboogerera poliisi mu areas ezimu oluusi eprovokinga kyetuyita domestic violence oba mob justice muprovokinga mob justice abantu bajja kunyiiga kubanga balaba nti mutandise okwogera ebyekito mbu tukyabuuliriza
tetuyinza kakasa nti ye yabasse nga bannange tetumanyi oba yabadde soba bulungi oba yabadde soba nti gwe ewuwo emirundi gyonywedde omwenge nga toli soba wakawa abantu bameka obutwa wakatugumbula bameka otambudde n'emmundu emirundi mingi ng'olina emmundu wakakuba bameka how many of them have you killed so mbadde ngambira nti omusango gujja gulina okuba nga gwokola ki bamakwateko n'amaanyi mangi mpozi n'ekirala abantu abakyala beegumbulidde omuze ogw'okucunya n'okutulugunya awamu n'okutta abaana ekisi baabwe so nga ate abasajja tebatera kutta ba ekisi baabwe olw'okuba nga yafumbira omusajja omulala naye lwaki ne bwaba yazigenda n'azaalayo abaana ate ono omusajja tayinza kuva eno n'agenda akola ki atatta abaana booli naye lwaki omukyala ono azze ate ayagala okutta abaana lwaki abakyala balemeddwa okukuuma obusungu bwabwe era anti kati ekireeta ekyo amateeka ga Uganda ate gabeera gasaidinga nnyo n'omuntu akoze ebikolobero amateeka le galigamba nti bw'aba akikoze mu mumalirize tebagenda kuddayo kukikola amateeka kizuuliddwa nti ye kizuuliddwa nga we bakikakasiza nti ye tekyali ebyo byagamba nti kati bamutereke paka lwe balisayininga nti mulimu ne tutajjukira baakoma ku ki abantu kati gwolowooza nti okyajjukira abantu abasalirwa omusango gw'okufa ngambe mu 2000 okyabajjukira naye baali bavuddeyo tu update yaabo ono gwe tusembeyo okugamba ne tugamba kalabba tetunnamanyi awo yate asembyeyo yo temwogeraku kuba yabajja kubeerawo nnyo olw'ensonga nti pulezidenti ebyo si byaliko kati tayinza kuddamu ebyo kusayininga abantu kufa ng'ate ye kati ayagala naye ku bantu kulaga nti tayagala bafa singa ekkooti bw'esala negamba nti gundi is found guilty kati balinda myaka emeka bagende nga bwe banguya etteeka nga waliwo ebyagala liisibwe nti emmwanyi zikole ziti kino kitambule kiti nga bwe balyagala nga bwe bayanguya ekyokuyonja olunaku olumu singa n'amalala bwe baganguya singa bwe baganguya nabano booli abasse bannayuganda okujja nga batugamba nti abantu abali mu buyinza abali mu gavumenti temwagala abaana bato kyemuvamusonga n'abali mu buyinza era nabo baaliko abato gwe baba baliko abato lwaki eddembe baliwa baana bato nga bajja ku nguudo nga tebalirwanirira nga baana babawa obutwa oba babatta nga babakuba kitalo nnyo nnyini ddala eri abaana abo era tusaasira famire ne taata wamu ne maama w'abaana bano abafiiriddwa kojja ekiseera ke kamu olunaku lw'eggulo accident yagudde ku luguudo lw'e Masaka okakkananga takisi yonna abantu abagibaddemu bazikiridde Kaganga kigambibwa mbu totereze kugunge statement eterezebwe takisi yabaddemu takisi emu yatomereganye ne bino bino babiyita batali magulu 10 ebyomusenyu kati kyamusenyu nakyo kigambibwa mbu owa takisi yavudde ku saidi yebalama kahampu kebalama eno okudda okuvaayo asala hampu bwenyi ku bwenyi naye sirowooza nti kisoboka batiweeyo okusinziira lipooti ya poliisi nti kyegamba ne ba eyewitness poliisi ebalaatira mu kufa kwaki kw'abantu kakati nze nkozesa amagezi aganga amazaale nze nkozesa amagezi aganga amazaale simanyi newa poliisi naye ajja kukozesa ag'ekikugu kye ag'obukugu bwe bw'okozesa amazaale omusajja ono yeebala mahambu yes atomeragana ne loole kati gwe ku magezi g'amazaale ki kyolabawo yeebala mahampu aba avaayo naye omanyi mmotoka vuga emmotoka kyembuuziza kirala okumanya n'okuvuga birine kati nze nkimanyi wano naye sivuga kati omanyi emmotoka ngimanyi otera okuvuga ku luguudo ntera ovuga ku luguudo awali hampu okola otya awali hampu bwe mba njagala gyebalama bwe basisaza esipiidi nga kali kangibalamyemukko katono ate nzira ku mukono guno ati nze mbadde kyenkubuuza nga hampu eri mu maaso wali ng'oli mu meters nga 20 okola otya osala ku muliro
lumala sala ku kati ate businga osanga hampu ng'onaayagala gyekiikamu bwoti ogiyite eno oludda luno ogidde ne bwoti okola otya era bwensala omuliro n'enzira bwenti mala n'enkola bwenti kati awuuna ng'olinnya omuliro obulizzaako abo kati ewa poliisi agamba atya nti ono yeebalamye hampu ne batomeragana bwennyina ki bweni ku bweni emmotoka ezisala hampu nga ziyita ku hampu ng'emu eva eri ng'emu eva eno ng'omu tayagala hampu emukube kyekimu ebalamya n'agigenda oyongeza muliro oba omumaze okugusala oyite ku hampu kati tukakasizza ni babadde tebasala hampu oba teri asala hampu emmotoka nejja n'amaanyi gatomeragana head on collision ne batomeragana bwe bati ekyo tekiriiyo koja kati simanyi ripooti gye yaweereddwa anti kyetugamba ndi ripooti bagiwe kikugu so si kulowooza bulowooza nti nalowoozezza nti yakozebwa tekisoboka gwe tugerezeemu nga ovuga sinotrak nga nze nvuga drone nga njagala hampu ereme kunkuba gwe mugaso gw'okugyebalama nyongera supiidi oba nkendeza supiidi okendeeza kati ogamba otya ndi babadde ku ndiima ng'ate beebalama hampu bw'oba onaagyebalamu ovuga ndiima kati batuweeyo ensonga endala aidha nga omanyi waliwo n'abeesooka nga beesookayo bagambe nti muvuga bubi oba njagala okitegeera olwali nti n'abavuga emmotoka ezo ennene kuba ezo emmotoka ennene teri ya munaku era ne bw'aba gyali taliiyo omunaku asobola okuyiwamu amafuta g'akakadde kamu n'ekitundu nti kima omusenyu mu Lwera tewali z'abanene babeerayo nga banguwa baleme kugamba nti emmotoka ze ziba zitisse nnyo bwe emmotoka etisse nnyo teriiyo ebeera ku supiidi era ebegenda mpola kati oŋŋamba otya nti yabadde etisse abantu yeyabadde egenda ennyo ng'ate egenda ku hampu nikyetogera abamu bayinza okuba nga tebakitegeera naye nze as far as the accidents are concerned ate ku luguudo lw'e Masaka nsikkiriziganya n'ekyo wagundi kyatuwa teriyo ayinza kujja na supiidi abantu abavugira ku luguudo lw'e Masaka bonna aba taxi bamanyi oluguudo olwo ensonga lwaki olaba nti accident nga za taxi ku Masaka ntono kuba bonna abavugako bakulidde okwo olaba nange agendayo obugenzi ndumanyi naye sirowooza nti ne bwoba oli muyiga otya nga wayiga jjo okuvuga emmotoka osobola okugenda nga bagambye nti hamps ahead noveeno n'oyongeza bwongeza okuba hampu n'otuuka okutomera emmotoka neyingira ginnaayo koja katunne ku kikolwa kino ekyakabenje kennyini biki ebiviiriddeko era tuyinza tutasiba tutya kuba bubenje bungi kojja last week twogera ku bubenje this week era bwe tulimu abantu obulamu babugula bafiirwa obulamu bwabwe teriiyo watali bubenje obubenje kuba okyogedde nti kaki akabenje kagwa buge teriiyo akanoonya nti njagala kabenje era tebakateekateeka teriiyo kubanze mmanyi kati oluguudo lwemwogerako lw'e Masaka webasinga okuteekako ki naye ate nga obubenje obubadde feto bwonna tebubadde ku Masaka akafiiramu abaana kayibeeka e Masaka lwaki bagamba mbu obubenje bususse nnyo ku lw'e Masaka nga mu wiiki y'emu mu nnaku zezimu nga tewanayita ssaawa zaali tezinawera 48 wagwa obubenje nga 3 nga tebugudde ku lw'e Masaka naye nga bulimu bonna abaana n'olwekyo temukulembeza luguudo lw'e Masaka kibeere jjeno bagamba obubenje mu Uganda olyoka okola evaluation obuuze nti kiki ekiviirako obubenje obwo ku nguudo ezo kati waliwo wano enguudo ezibeerako endala nga tebatugamba nti ku lw'ehoima kubaddeko akabenje bwekati nebwekati kati oli atubuulire nti waliwo akabenje kagudde okuva e Munyonyo okutuuka e Kajjansi kuba ataawo oluguudo lulungi nnyo zandibadde ziwenyukirawo nnyo ambuulire emirundi oluguudo olwo gye lufuna bubenje lwaki
bwakati owulira obubenje bumeka okuva e Kampala okutuuka e Tirinyi owulirako obubenje bumeka sitera enguudo ze buliko mulowooza ki ekiruleeta oluguudo lw'ebugerere okuva kati njala oli ambuulire obubenje okuva eGayaza okutuuka embulamuti omanyiyo mpulirayo mbulamuti okukwata luguudo Gayaza n'ovuga n'ogenda n'otuuka mu Kalagi n'ovuga ova mu Kalagi n'otuuka e Kayunga otuuka e Kayunga n'oburanchinga n'okwata oluguudo olugenda e Nabuganyi otuuka e Nabuganyi awali feri okurosinga naki na Lutindo n'ogwembulamuti olwogenda mu Bakadaaga ambuulire olunaku bulungi nnyo nga bw'olaba Entebbe Express kwakagwako obubenje bumeka lwaki okwo tebugwako ng'ate emmotoka zidduka nnyo ne bugwena awalala awo nze nali ndi kuba taxi zino nzimanyi nnyo bannaffe wano we mutulabira gye bayita Modis tuli Modis restaurant wano ku bbiri ng'ogenda ku luguudo lw'Ebombo mu maaso g'essomero lya Makerere Yero we tuli edda waalingawo washing bay gye mwayitanga eya Nabbanja sijja bagamba nti jjako obucu kakati ngenda kujjako obucu ngenda kujjako obucu kati wano mba nfuka juisi okafuka bwoti ne kateekera eno waggulu ne kaleeta n'olufu kye bayita juisi kyenkagaddeko kojja kali fresh. This is passion akatunda tebatabiikiriza si ebitunda akatunda sikusaba katunda ne bakuwamu olusu lw'akatunda oba sikusaba katunda ne bakutabulira food color bantu balala bakutabulira food color n'osanga n'ogamba nti nanywedde akatunda nanywedde akatunda wano mu Modis restaurant ojja kunywa kye bayita akatunda kennyini wulira akawoowo bannange tinga agenda okunuuna akanuuni ninga agenda okunuuna akanuuni sikulimba namu ngenda kunuuna kanuune kano tekakubike kadde wano kano kajja kumbika anti mbanja saagala kambeere wala munange mujja kunnenya nti neewanyonywe naawe bw'olibanga gwokanyweddeko naawe olyewaana lulwo ojja nekanga text netulire my god si kala kino bayita passion fruit juice era olwaddemu mugamba nzi njagala muyembe nimugamba bugambi nti oyagala kye bayita waliwo omuzungu kyakola awo punch namugamba nti tabeka akatunda teke meloni otekemu ku muyembe ekyo nakyo ojja kifuna wano mu Modis restaurant wano ku bbiri ne boona boogambye nti nze njagala tropical eyo omanya nti kati ogenda kunywanga kino kyennyo tropical mulekyo oyinza okusaba gwe nogamba nti nze njagala mazzi n'agensuwa gabeerawo egali agafa agawunya akawuwa amasaanikire n'ekivuuni n'ekisaanikizo mu nsuwa enkalirire n'ebiwata ofunye ddala kalyeri akawo bakayita akaloosa ofunira ddala eddekende lya buli kimu naye nnyo katunda kano kwolabira nga njakuwa ebintu kwolabira ng'onywa katunda kennyini bw'obanga ozze mu Modis restaurant otuulanga n'ogamba nti omukyala gwe bayita Sophia Arua nomugirayo bw'oliraba nfaanana ng'omanya nti yoyo yennyini omutunulangako era bw'oli mutunulako ogenda kumanya nti yoyo gweŋŋamba bwe bakuwa juice oyo passion yennyini bw'oli munywako ogenda okulaba wano woonywedde bwe wakendeera wasigalawo akage producer ndowooza olengera akantu kano okalengera kano omanya nti onywa katunda kaki konk so bwe baba bakoze food color yenna bw'omunywa kalumu obanga anywedde soda n'ava mu ccupa wewale nnyo okunywa ebintu ebirimu ebiragalagala wewale nnyo okulya okumala gagwa mu bintu nomala ganywa waliwo kali kakanywa ani atunda akatunda akakana akatunda siringi 10 oba 12 nga katunda ng'ate obutunda 5 siringi 12
genda onywa akatunda mu Modi's restaurant. Kale kojja abatugoberera ku mukutu gwaffe guno ogwa Kojja Kaggatta exclusive bali ku Focus TV yange nali nnyo okubeera nga mukikola bali ku Focus 256 mukola kyamaanyi nnyo okubeera nga nammwe mwekuumiddeko kojja olunaku olwaleero biri byonna nga tubitadde abantu tubajjukize bicycle kick. Okay. Bicycle kick bakugamba nti beeyune osobola okutereeza ekisenge esobola okutereeza amakaago. Yes. Basobola okutereeza obufumbo bwo embeera y'amaka naye wakati wo enkolagana yo wakati wa mukyala wo naawe yeeyongere so nga n'ey'abaana naawe n'omwami yeeyongera olw'ensonga nti mujja kubanga mulina okukkaanya awamu n'okuwabulagana. Baleme kugamba nti ogenda mukono gwate ogambe nze nkoyedde kireka ku 5 lekerawo okwewozaako bitama tuli mu mwezi gwa 8 enkuba etonnya akawewowewo omukyala ayagala okubeera naagwe oba musujja n'afuna musujja oba engeri gye tutambula ennyo nina fatiiki weewozaako bwonnyonnyola abantu abamu obufumbo bubaleme mu ngeri ngeri mpozi na kino wewale nnyo okuyita enkoko wewale nnyo okuyimirira okugamba kojja waŋŋamba nti ekigambo nkoko ate naddala nga musajja muno yakikuyise ogendanga ku poliisi n'omuloopa kyabulabe nnyo anti omusajja bw'akikuyita kitegeeza mukyala we yemunyumiriza yalinga nkoko ate era agenda omunyumiriza amala kugeraageranya ku ye anti afuna olupimo n'afuna olupimo nagamba nti oyo ate okusinziira gwe kyokoze oli nkoko tamalaga kusanga mukubo n'akugamba tekisoboka mwina okubanga mutambulaageraageranya n'agamba naye muganda wange gwoli yentambula gy'otambulamu zotuuse baze watantuukangako byonna byonkolera baze tabikolangako ng'omanya ate teri musajja bw'owuliranga omusajja bagamba mbwaggwe ng'omanya nti bakutya nga mbwaggwe tojombanga embwa y'omusajja yiyejja owulira omusajja bw'agamba omukyala bw'owuliranga ng'oddeeka ngo alo embwa weeri ng'omanya nti kabwejumbira waali byebyo nno munnange jangu ofune bicycle kick ku 07552 n'ennamba ejja kubanga eyitawaawo olabe buli kimu kyonna ate bw'oba n'omukolo gwonna manya bannaffe aba Focus events webali bakuba ebifaananyi bateekateeka era nga basobola bulungi nnyo n'okutimbira nga oyita ku nnamba ezo ze banaaba bakuteereddewo bannange. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi